hata wanavuruta passenger tu, angalia huko capture huko. Moto angatambadde masiba abaganye tumuteekako order bw'abaganye tumudiza ssente ze n'agenda naye tetuyinza kumuyingiza mu moto angatambadde masiba nga tumunaaza nga tumuregisteringa kubanga obulwadde tulaba buli kutaba abantu bukyaliwo ate ne sanitayiza weeri bw'aba ayingira ndina okumuteekako sanitayiza. Manajora masiki no kuwulira abibye bakugamba nti aliho korona nirego bweyonziire abantu bagamba naye ate abamu bakitwala ng'ebyokuzannya abalala babitendemu ebyobufuzi. Abantu ebya COVID-19 balinga babivaako amabaala tebagigulanga baasi ne takisi enamba emuwendo gw'abantu bagumanyi okugenda mu takisi kuba mu baasi. Ekirala obugenyi bemanyi 200 people only abantu bibiri chachi abantu 200 only abagenda mu kanisa oba mu kereziya oba mu muzigiti 200 boka ogwera ogenda kuweninga abantu bibiri public gathering national task force yazira ku bantu bibiri kati naye bano babane babivaako kati fenga national kati ngwenga task force ya COVID-19 mu district eye Kabale twice a meeting job ya COVID-19 task force ya district tugamba ebintu ebibaddewo tugongere mu maanyi tubiteeke mu nkola.